Simanyi sigali nyomba ne kigobero ngali mu kika kirala ni mu kiti kirala bana linchi asoma enyenga siniya wano ngampulira kigobero ku radio Uganda nebwe najja wano nabuzo ne kigobero ne tachuka takola ki nebintu byakola tabikyusa radio Uganda aliyo kakati Josephat sseguya gebanja chaddachi zaina nyonyodde nyonyate nno tagala kufiza promoter banne zaino mutegedde we South Africa yakuteka million kakati final at least chategerekese nechenjagala okumanya ono bwe yavudde obe Cape Town batudde kubanga oyo zaina bwe yamaze kwataka million South Africa ngawe mujjukira ku lw'omukaaga mbanje emitwalo 8 eja rand ngabe naga story teyabadde mbi abufuzi byonna aza chemanya mbanjirize banga yaddako ne wano n'ayomba emyaka 7 ngono abula bwati kati n'agamba otyo kasera katusoze South Africa naye banna Uganda era ne twebaze banna Uganda abali South Africa chairman Kibombo ne banno bonna abasonze sente zisoka okuwa police kubana yatiyadde yagala ensonga eyo kitegeera basonze emitwalo 4,400 eza rand izo no sente nyingi simanyi rand na hizi nzoga zigena milioni 10 yabadde balance wa kamili yabadde balance yabadde ngemitwalo ndoze 3 kitundu kakati kasha the bank nalete 15,000 chairman Kibombo yakulira bana Uganda South Africa nalete 10,000 n'abalala kusonda sente kivulu kikole ki kibewa yimbe ng'abantu babiri bagabana ate ero babubanja so ne bakanya nayimba our run bag nga ina kubeya sawa ndo zayimbinga 8 ezekiro kati nagende Cape Town ne bakanya ne zaina bwavaayo baddemba batule bakole ki batese kuba kati za zaina balino zimwa kubanga ate ziri zabadde za kumaliriza nsonga sawa eyo kakati ndo zakatule zaina byatunyonnyola miliyoni ye namukutte mazima namukutte ebbanga liise ola alongo mbadde nga munoonya nga simufunanga okuva lwe nagulawo omusango 2018 January paka ne kati mbade simufunanga nga nzija mu koti ya Uganda sifuna bwenkanya koti teziriyo jaji teyakoze jaji yagenze mu livu nga kwegamba bistole nga bingi kati nengambo wae kangezeko wano munaye ne trying my luck era bulungi nnyo nabadde ninawo wano nawo case nga nagulawo case nengenda ku police nemba wa case number ne tugenda ku hotel wali ne mukwata namukuta saa zadenga 8 ne tubeerawo ne twogera Uganda community nejja naye kamiliyoni nga naye bwangamba zaina leka tutule leka twogere ne mugamba kamiliyoni obaddewa ola alongo to baddenga nzije Uganda bakuyita mu court tojja bakuyita ku mediation tewajja tewalabikako so ne ngamba what I want money nga sente zenjagala kubanga mbadde mu ddwaliro ola alongo okuva lwe nafuna minor stroke nenfuna clot nembera ku treatment nga mbutufu ndi mbulumi kamiliyoni bwajja bwatuuka South Africa avuma akola buli kimu nengamba no this is the time okuba nti nkwata kamiliyoni nange nfune ku sente nga njagala sente zange naye aba Uganda community ne bansaba ne bangamba jangu tusoke twogere nga abaki abana Uganda tusengaza omuntu tebanampa ku sente abadde za police okuba nti etaka miliyoni asobola okugenda ku stage akole ki ayimbe era kamiliyoni na promising nti agenda kudda okuva Cape Town tutule ku table tuteese kiri jali okulaga amazima kubanze ndaze ensi nti siri muntu mubi kuba nade sina muntu gwe nayagadde afiirwe okitegeera wabula nayagadde bapromota bannange bakole ebivulo byabwe babimale kamiliyoni ajjenga bwe tuteesezza tudde ku table tutuule kesi weeri tegenda kuva abantu baagala okumanya eri gati baagala kumanya nembaga patia pesa nange ebintu bya sente bintu bizibu kubana we yagala sente noli nayagala sente byonna bwe bityo kale kakati Uganda oli mwa mbandi wano wiki ewedde ko omuntu angamba naye bannaye emukono eyo yali ndowooza baani yatugamba fembi emukono waliyo omusajja alina bwe yamudescribing sijja kudescribing kuba nga ndi kumpewo naye omusajja oyo ngambye nti bweba mu Kampala ayimbira abiri okufuluma eweru wa Kampala nti nga ggulu miliyoni 3 mukulu kisoboka
ebyavuddemu ngenda bigamba nga tuvudde ku mpewo tubigayegaye tulabe Salongo story bwabitunyonyola wabwaba alinyisizza grade yes yes Palaso omuyimbi nnyo era mu covid 2020-2021 up to now y'omu ku basinza ennyimba ez'amaanyi naye gye byavudde katusooka tulabe story ya Salongo ono gyavudde Salongo serebu okuva erugazi okudda eri mu east olwalumba ne Kampala yamalingako Bobby Chameleon Palaso buli Sophie Nantongo yamujja mu Eagles production yebyedda yono nze Ssemuga Siraki abangi gwe bamanyiga Salongo Siraki omuyimbi waabwe watandika ddi okuyimba ffe tukumanyidde mbwa promoter sebo nze nayimba Nabbuto enyimba mu maaso awo ndi muwulu tukozesa oli omuwala ndi muwulu luyimba oba oli muwulu luyimba anti olwo mba nnoonya kubanga omuntu osobola kweyita kyotali ate Salongo Nalongo yalagawa Nalongo eya Nalongo tujja byogerako oluvannyuma naye gaye Salongo siraje ndi muwulu tukumanyinga promoter wali wa Chameleon promoter wa Palaso wabikomyano otandika kuyimba Salongo Siraji akyali manager wa Palaso obukugu bw'enkiinamu kyovula nayingira n'okuyimba akapera kulimba olupya mukyasamalira ensingo zikyabanuuka nnyo anti patafuta pate mwana gwe bakuweesa ebiri oli ne bwakola ennugu asemba nakya nti Mungu yakuwa bino si byalweza nti kayaaya n'oba jujujuja eyakuŋŋambye nno yaŋŋambye nti emukono waliyo omusajja afuuse ekizibu mu mbaga emukono oli serebu nnyo ki si mukono wokka ebya promotion wabivaamu nkyayira promotinga abayimbi naye nga okupromotinga omuyimbi naye ng'osobola nagamba nti omuyimbi wensobola okuba nga nsobola okuyita omuyimbi n'atajja ngambadde nanze ekivulu ninnya bulingi ku stage n'embyeyimbira nkyalemedde otegeera how do you promote Palaso Palaso yafuuka muganda wange yafuuka bataata wange ffe twafuuka baluganda ki ayosa nnyo mu bivulu nga kivulu kyogeza Masaka bamwezesa ettawuni namba n'asiba ng'ayola kasasiro ekyo ekivulu yali wakutuuka era yatuuka naye emotoka yagenda nefiiramu olibuka yaneekyamuka naye yamala n'atuuka era ng'omuntu ow'empisa era olaba nti kyeyakola kyalina empisa ati muyimbira sente meka Palaso yatugambako nti ayimbira obukadde 2 Palaso ayimbira $2,000,000 mu Kampala wano okumpi eggulu ayimbira meka era nabyo byakwogera neweggulu abantu abasobola okulaba Palaso abantu bayingira abantu 1,000,000 kati bakuggyako $2,000,000 oba 3 oba tolina kyovuddeko nnyo kubanga ogenda kufuna obukadde 10 oba obukadde 2 kati watadde mu meka kati Palaso muwaako obukadde 2 oba 3 olaba abakuyiseeko nnyo ate nga yabaleeta Palaso nkugamba ti yafuuka mukwano gwange muganda wange mu byonna kubanga Palaso yandaga n'omutima mono mukalulu Palaso teyandekererako lunaku n'olumu iwe nekakuyisa katya nti kakokola bubi olina stress ye mukono kwe gawutya olina ne wote oyita alo tekalina bube kampisaamu nnyo kubanga akalonda kuba campaign era nyiza okugamba tikuba meya abaliko nze gwe bamanyi era osanga n'abaana abato meya nze meya w'abantu oli meya wa mu office kubanze ndi muntu wa wansi gwani naye ddala banzaala mu Kiganda eri mityana olaba bukola box buno webateekanga ku bimeeza buli nsonda y'erugazi nga bamanyi nga ninawo buno bupofeo niyo butegeera we bakubiranga bwe navaawo tandika okutegeka ebivulu kyenda mu mukaaga nembeerako ne gurupu gye bayita Liberty Production ng'olwo Aji Kagoma yasooka okukola Liberty Production ng'erimu Sofia Nantongo Maria Molinde Salongo Siraji n'abeerako mu manager awo mulimu Martin Yangumo omugenzi netandika okutegeka ba Chameleon ba Bob Wine kyovula nti abasajja abo na mikwano gyange abaana olina bameka sirina bakuzaala abaana bangi nnyo bwatula akapera anti gwe yawadde era Mungu gwe yawadde n'endume yazaala